Red Zone TV kuwali nga bulijjo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala kubanga nkutuusaako emboozi gye nkuleetera olunaku olwaleero. Ensonga za Zaake nga zikyakutte wansi ne waggulu. Ensonga zino zifuuse akayinja mu ngatto, zireese okwawukana oba okwerumaaluma wakati mu ba Foot Soldiers ab'ekibiina ekya National Unity Platform, nga bano nno abamu bagamba nti Honorable Zaake teetaaga kubeera ng'atemu mulumba. Waliwo sayidi emu egamba nti Honorable Zaake okubeera nti atambula n'abamu ku bantu abali emabega wa Honorable Lumu, abali emabega wa Mathias Mpuuga, oba abagambibwa okuba nti oba oliawo bo ebyobufuzi byabwe babitambuliza ku byobufuzi ebibaddewo eby'abasajja bakulu aba DP, wabula mbu bano bo tebali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Nga mu bano mulimu omukyala amanyiddwa nga Honorable Nabbosa ayagala ekifo eky'omubaka omukyala akiikira Mityana District okubeera nga addirira Joyce Baagala mu bigere. Waliwo omukyala eyeeyita Maama Kiboga. Kakati bano ebyobufuzi byabwe balina engeri gye bazze babizannyamu, oba oliawo nga abasinga obungi si basanyufu n'enkola zaabwe. Kakati oluvannyuma lw'ebyali mu Parliament, Honorable Zaake Francis Butebi yakubwa nnyo agwa mpuliriza, bw'obanga obadde otugoberera byenjogerako obijjukira bulungi amawulire ago twagakuwa, ng'omusajja yafubutuka Honorable Zaake ebikonde mu Parliament oluvannyuma lw'okuba nti baali baleese ebbago ery'okuba nga bakyusa oba nga bajjawo ekitongole kya UCDA mu Parliament. Olutalo lwaliyo mwalulaba, embeera eyaliyo yonna ogitegeera bulungi nnyo naddala ggwe atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kati wulira entabwe weeva. Honorable Zaake Francis Butebi waliwo firimu eyamuzannyibwako eyamuviirako n'okumukuba ebikonde gwampuliriza ebyamutuusa okumutwala mu ddwaliro ng'embeera si nnungi yali ddakiika n'emu. Honorable Zaake kigambibwa bwe yali mu Parliament bwe baali bayisa ebbago lino, mbu Honorable Zaake gwali mupango okulaba nga bamukuba oba nga bamutuusaako embeera yonna okusobola okubeera nga bamujja mu Parliament. Kakati nno bwe yavaayo n'agenda akola omukolo ogw'okumusabira, mukolo ogwo twagukuweerezaako kakatonotono era nkakasa ojjukira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Honorable Zaake ku mukolo ogwo yaliko n'abamu ku bakyala abo benkugambye abagambibwa okuba nti bannabyabufuzi, wabula nga balabika bali mabega wa Honorable Mathias Mpuuga n'akabondo ako. Kati nno bino byatabudde ba Foot Soldiers ne batandika okweyuzayuza, ne batandika okweyisaamu eggaali nga buli omu agamba munne oyo si mutuufu, Zaake kye yakoze ensobi. Wabula waliwo abasinzidde bo nga bagamba tetujja kukkiriza ate kuyisa ggaali mu Zaake. Ye mubaka wa Parliament yekka gwe tuyinza okuba nga tusibiddeko akaguwa. Zaake mu Parliament embeera gy'ateekawo tosobola kugamba nti Zaake yalya tyoba Zaake munyampi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kubanga mbikuwa nga bwe tweyongerayo ate n'ensonga endala, kubanga tulina bingi ebyokubanga tukutuusaako, wabula kankuwa ebigambo by'omusajja mukulu amanyiddwa nga Batokke akolera ku mukutu baguyita Olujjuliro TV. Ayina argument ye, ayina analysis ye, ayina endowooza ye zeyawadde ku nsonga za Zaake zenjagala owulire, then oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo n'ensonga endala. Bagamba omuntu anyiga ennyo kati gwe tugenda otambulizaako ekintu. Emmwanyi yo tugibbye, emmwanyi yo tugitutte, emmwanyi yo tulina ogitwala. Naye kaakati obutakireetera kubanga kisaawundinga nnyo nga buli munnayuganda akifokasingako. Dekono Zaake gwe tuba tunyiga. Ayina weakness y'obusungu gwe tulina okyankalanya. Kati nno ne bakozesa weakness ya Zaake. Tambuza vidiyo ze bino byenkusomesa bya ddala. Siri akiyayi kubanga abantu abamu ne bagamba Zaake yakoze comedy mu Parliament, simala Zaake yakoze muganda wange comedy omukola bakuba bikonde. Ngani wanene asobola kugamba tukole comedy ngaze bankuba bikonde. Zaake bamukubako n'agenda ne mu koma, nagenda ne mulambule waka ne mu ddwaliro, nasookera mu ddwaliro e Rubaga ne ngenda n'ewaka. Kati gosobola okukola stanti nga bakuba ogende mu koma. Kakati gwe ne yali alowooza mbu nno simanya oyo yali comedy biki. Zaake yakikola ku lwa mutima gwansi. Naye bano baamanya nti Zaake weakness ye eryetya. Tikati tujjamu akazindaalo ayogere. Bw'amala okwogera bw'ati nga akyali mu kwogera, wegenda otule mu kifo kye ekisooka olina okuggyako microphone ye, kuba otudde we wali epeesa ya microphone awo katebe lijjeeko, awo ojja kuba omunyiiza. Ow'emmundu ye yaliwo nga yazze n'emmundu mu Parliament Zaake gwe yalaba. Bwe baali bakyagamba mbu nno bwe yali akyabagamba nti wano waliwo ow'emmundu,
bano abantu nga tebatunuzayo kamera bamala okuwanyisa emmundu ze reliable information nagifuna kuva mu bamawula bali mu parliament bagenda okutunuzayo kamera ng'emmundu bamaze ogicengisa kati bagenda okwaza ono ng'ate balaba talina mmundu natandika kubazaako olube agenda wali eri ewuwe w'alina okubeera ng'ekisajja kimaze okuggyako microphone naye nakyo ki MP kya FDC nga kigijjeeko ate kiremedde mu katebe ke kakati mu nkola y'omugamba munaye enviira ebyaddako byali bikonde oba okitegeera nekikubazaako ebikonde okukakana nga zaako ali mu ddwaliro kati nno bwebityo bwe byali mu palamenti kakati ngenda kutunuliza awavudde obuzibu zaake wamala okuwona agenda ng'atandika okuwa speech ez'enjawulo bakola yawo omukolo ng'awa speech ez'enjawulo zaake ng'akola statement ebagamba munwanire ngenda balwanirira olwo ategeeza mu palamenti kuba yaliyo ffe tetuliyo n'abo abamulonda tebaliyo ye gwe batwala ngenda balwanirira naye nange munwanirire kakati wano wavudde abawumbatuutu kyeyalinga video wavudde abawumbatuutu abateetegereza abalinyira struggle eno ku State Square oba ku Mapeera House bo nga balimu excitement bo nga bakwata statement n'agivunula nga bwayagadde ne bavaayo ne bagamba twagala abantu beerwanirizaako ogamba otya nti nno kwate ogamba otya abantu nti gwe ogenda obbalwanirira ogamba otya abantu nti gwe agenda obbalwanirira bagambe beerwanirire naye nga yabagamba munwanirire ngenda balwanira nammwe munwanirire kati munne bano abantu batemamu kapaati ate twakitegedde ani akivuga ali wano mu Uganda munene nnyo alina ebyobufuzi byazannya ne batemamu kapaati nti ngenda balwanirira ne bavugaako kaakati ne bakubira okozaake tikitoko nekwata omuliro nga bakuba zaake naye kati baganange kambabuulire bw'obeera olina omwana wo nga mubutuufu omwana abbye enva n'ogamba nina omumutereeza naye mu kumutereeza ng'olina muyira seppiti y'amazzi agookya olwoba omutereeza oba ottabusi kale katugambe nti mugambe yakola mistake naye aga amaanyi ge mumutaddeko okwongera okumumalira ku ttaka ne mugamba akolera banyampi akolera gundi akolera gavumenti awo oba oyonoona tetuyinaayo MP yenna ayewo mu bubiri nga zaake kino nkibabuulira kuba twali tukyali munamu people power nga zaake waali nga talina mu NUP nga zaake waali amanda agamene nkutumidde ogamba otya tewaliwo MP ayewo mubiri nga zaake kati mwe temusobola kukwata buno bu statement ngenda balwanirira n'okakozesa okubamba okuba zaake omumalire ku ttaka president agenda kukolagana n'abaani president agenda kukolagana n'abaani ddala nga bano abasajja bonna tubamenya tubateeka ku ttaka mugamba mwagala nnyo president mubeerawo ne mugamba mbu simaa twagala nnyo Kyagulanyi ekibagambisa nti bagala nnyo Kyagulanyi kwekweka mu kino bakube bano kubanga ayagala okufuna kwasinziira nomumulabe nga alina omutima gw'omukulembeze oba Kyagulanyi Ssentamu kumba ate akuba abamwetoolodde abamumenya okitegeera spare the best for the last best amulinza wasemba waliwo abamukubira eyo enjogera ndowooza mugimanyi kuba kimanyi tasobola mukuba wano asooka n'amulinda amukubire wali awasemba nga amaze omumuggyako bonna okiraba naye ngaako kasonga katono nnyo kati omuntu ne babagamba waliwo aluka script naye twamutegedde yabawa script kuba bano abasinga okwogera binene bintu illiterate yadde nga bacomrades obalabanga endowooza zaabwe za kito n'obagamba wano mwonoona wano mubamukuba bo ne basigala nga bakikuba kati ne bakuletera kala nti zaake yagabye sente emitwalo 5 ne ŋŋamba yagabye sente kanoonyezeze sente ki nenkizuula nti taata wa zaake yawa abakyala ab'embuto emitwalo 5 ne bagamba mbu agula bululu agula balonzi ne mbagamba bannaayo bintu bijjemu feeling omuntu abantu balina foundation ez'enjawulo bakola charities ez'enjawulo ne Ssenyonyi honorable Lopu waffe alina Ssenyonyi foundation n'abantu ab'enjawulo balina charities ez'enjawulo era bakola donation bayamba abantu ne bagula mama kit bagita mama kit mother kit ne bagigula ne baziwa abakyala ab'embuto kaakati omuntu aguze mother kit oba mama kit n'ajja omukyala olubuto nona amuwadde 5 njawulo ki bonna kyekimu oba oyamba yadde tugamba nti Abannayuganda tubaleke sima abalumu ennaku basobole okwekyawa naye omukyala olubuto oli waba amuwadde emitwalo 5 agende agule mama kit nze simuyinaako buzibu ki obuli mukuba omukyala olubuto agenda agule byagenda okukozesa
yenjawulo ki wakati w'oyo agiguze nona amuwadde ssente enjawulo eriwo nti ono amuwadde ssente talina budde bugenda gigula agiwadde nanyini yagyegulire oba konna kuyamba abantu ebyo bintu bijja sigalawo tuleme kukozesa feelings na excitement bijja sigalawo nange nno batoke lumu nagendako ku Sanyu Babies Home munansonyiwa eddoboozi Sanyu Babies Home nange nenkolayoko ka charity okitegeera bu donation era obwo buntu n'omuntu wenna kasoba ngo nfunyemu kasente osobola okikola nawe ali mukunda osobola okikola era omuntu yambuziza nti ogwo mulimu gwa mbaka palamenti ogula mama kiti ne mugamba omulimu gwa palamenti ffenna tugumanyi okukola amateeka gwe mulimu gwa palamenti omulimu gw'omubaka wa palamenti alina kugula ambulensi ebyo ogwo si mulimu gwe kukola nguudo si mulimu gwe naye ate bw'aba akuyambye nga ku ssente ze bamuwa ennyingi ez'omuwa omusolo afunyemukko ekisa n'agamba nti nze abantu bange abalina embuto kambagulire bambi abatalina buyambi ate abatakoze ensobi ekyo tekikutwala kubanga weetoloola social media yonna okubazaake ogamba zaake agulira abalonzi ogaba otya ssente NRM yegaba ssente naffe abalina tugabe ssente bannaye essente ozigabidde mu mutima ki ebiseera biri nga tebanakukwata mu peegi zaffe twabagamba nga amazima era mugenda tusubwa yate mugenda tusubwa nnyo kuba tukyaliwo abantu aboogera ennaku zino baagala views baagala excitement ayagala kulaba nga kuliko abantu 5 naye ne bwoba olinako abantu 2 bweyogera information nga yo baligisigaza abantu balijjukira nti nno wakola ki wayogera kati ndezo z'ensonga 2 ezikyasinga okukubyawo nalebo zaake mbu yaguliridde abalonzi naye ng'amazima gali nti zaake yeetaaga okugulira abalonzi Mityana fenno tugamba Mityana yali ya NRM pure zaake n'agigobamu NRM tugenda tugisensera kubanga lumu omusajja lumu oyo abadde aleeta ebiteeke by'ekiyaya ali ku DP tulina omujjayo eri simanya Mityana oba noozo oba biki eriko NRM zaake abadde alwana okulaba nga NRM agisiga okulula kakati wetukubazaako entumuteeka ku ttaka tuba tukozeko disservice ng'aba NUP era NRM ebeera egenda kweddiza Mityana Masaka mpunga bamala dde omukyusa kubanga Masaka yasinga okulonda ne NUP kati naye eri mu lusuubo kuba kati batandise ogikyankalanya tuddidde bannange ebintu bye tukoze byonna twanika mu ttaka oba mukiraba tuli mu kwanika mu ttaka nga ffe twefudde abaagala ennyo struggle omuntu n'abeerawo neyeeta nze ndi revolutionary simanya ffe tonyumiza politics kyokka discussinga ababaka ba parliament obeera musiru wa kikaaki bw'ogamba toli politician toyina party wabula oli wa people power oli revolutionary odiscussinga politics banne mulekerawo okubuzaabuza abantu eno video of course n'aba YouTube bagifuna kwanza Facebook sikyagyesiga bagikwatira ddala ne bagikwata kati awo kyova olabanga ne YouTube mbeerayo bannange tuleme kwefuula abantu abategeera nnyo ebyobufuzi naye nga tuli mu kwonoona sinnalabawo honorable zaake we yakoledde ensobi lwakuba nti balaba honorable zaake yakyaba abafuukidde obuzibu ku gulawundi ne mu palamenti ono zaake baggalawo ofiisi ye ne bakyusa n'eminyolo tebaagala agibeeremu bwe batuuza akakiiko ng'akyali kuba komisona tebaagala abeereko kuba ye muzibu yajja obbalemesa okulya ssente byonna zaake abikoze gwe wennawe oba oli eyo nga mu butuufu tosasulwa kiki ekyo kyokola tekigattako kyokola kitoolako twategedde mbu ssente etambula twategedde ssente etambula ate ssente tetambula mu bana abaagala okwesimbawo bokka ssente ya gavumenti etambula mu babulooga oli ajja kgenda akugulira eddata wa $200 amukuteereko kuba oli bulooga w'amaanyi naye ng'amugulidde wankyukakyuka naye nga tomanyi gy'amugye okubezaake kubanga ebyo bye baagala okubezaake okuba abantu abayimiridde naffe waliwo omukyala gwe bayita Nabbosa agenda okwesimba osayirizeeyo ayagala oba okugjawo ono omukyala Mpuuga owe bamunanika Mityana municipality mukyala Mityana district Mityana mumumanyi oyo omukyala ani omukyala oyo mwerabira kuba njukira nnyo abakoze ebirungi naye Nabbosa ayagala omugjawo naye Nabbosa bamukuba ate Nabbosa atambula ne zaake bamukuba bubi nnyo naye nga waliwo ekiri awo ekigaba ssente ffenna tukimanyi sijja kyogera kigaba ssente nze Nabbosa nabadde naye ku kitebe
nanyinyonnyola naye nga babadde banyinyonnyodde dda ate n'embeera neebuyukweyo era nanyinyonnyola neera nga badde babinyinyonnyodde dda waliwo agaba ssente bamuyita Joyce baagala oyo yayokya kakati naagala omugjayo kati bali mumugamba mbu yawagira lumu naye nga mu speech gye yakola yabuzaabuza amannya abiri naye n'agatereeza mu speech eyo yennyini nga yakoogera n'agamba mbadde ntegeeza gundi gwe muba mulabiranga ddala bano ne basalamu kano ne bakeesibako ekyo nakyo kikubya zaake mu lwaki otambula neyawagira lumu naye ng'ali tawagira lumu oba muziraba ensonga tulina obusonga butono pulezidenti adde atugamba bannaye tubeere ku mulamwa tuwe ensonga ennene amakulu ensonga ez'amakulu ze tuba tuwa amakulu n'abasajja bali mu kwagala kuyuzaamu NUP bali mu kwagala kukendeeza buwagizi bwa NUP mu Uganda abasajja abo bamaliridde kati guli eyo oli buloga wa Kibogwe okomentinga oli wa Kibogwe kati olinga gamba nkwadde data wa mitwalo 5 wamma comment okoze ng'oyongera okukola endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.